very good morning to you all. Thank you so much for joining us on this 10th day of September. Tuyingiddewo yonna gyemuli mutandike okungana tegeeza muno nti yes they are a bit late, 15 minutes past naye nga bamaze ne batuuka. Tukwaniriza nnyo nnyini ddala. Happy birthday to baby Collins Trevor Kaziwe. You made 2 years today, age with grace. From Dad Lubandi John in Dubai and Viola in Canada, Jaja Nasanga Annette Echinyerere Masaka and Mom Hanifa Enakulabye bakwagala nnyo. May you live longer, little Collins Trevor Kaziwe. Also happy birthday to Joanita Zawede. Your husband Kato John says thanks for all the memories you've given him, no matter how old we get and how many more birthdays we celebrate. We will always be here for you. Happy birthday, baby girl, from your hubby. Akwagala nnyo era akutumidde byansusso. Also, happy birthday to let me see. Happy birthday to you, Rebecca Sanyu. May the new day go very well for you. More achievements, joy, love, happiness from your very good friend Janet Kisache. Akwagala nnyo era akutumidde byansusso. Also, happy birthday to you, my dear Firidausi Butane. May God or Allah bless you and your new age this very day. A special message from a mom to her daughter. To her son. Let me get the real words. Yes, Agambie, good morning. How are you? And okay, kindly convey my birthday wishes to my son Collins Nachibenge of Wakiso. He turns 17 today. Thanks to him for performing exceptionally well in Senior 4 at Makerere College School. We see a doctor in him. Greetings from you, from your dad, Omulangira Kayondo Nachibinge, and Omulangira Juko Wilfred Nachibinge. Your mother, Omzana Sauda Nachibinge. Your grandma, Omzana Susan Nachibinge. Your aunties, Betty Nachibinge, Susan Nachibinge, Nakalema Nachibinge, Baganda Bonik Sewava, Noela Nakabiri, Andrew Kayemba, and the entire Nachibinge family in Wakiso. Yes, my dear, also greetings coming in from me to you, Collins Nachibinge. I am your auntie, just in case you didn't know. Yes, welcome to the show, and everybody else who was born today. May God bless you and help you blow so many other candles. Welcome to the show. Nze Farida, MWASUZE MUTYA. All right, today I'm delighted to host somebody who's been in the news lately, but that is not the issue. Twagala okutegeera kiki ekimufuula kyali, how he's risen from grass, it's actually grass, that was even dry grass, from grass to grace. Yes, he is an academician. He is a Vice Chancellor, Victoria University, Kampala, ate muwi wa magezi ku kakiiko ak'abavandimwe agenda kubambulira abavandimwe kitegeeza ki ate era nga muntu alwanirira okulaba nti ebyenjigiriza bya Uganda bikyuka. Juzi balina engeri gye bamukwata mukwe ebyo bisinga mu biwulidde, but I was listening to him some time back before everything happened. N'ambuulira obuvubi bwe yayitamu okusoma kwe. Yensonga yemu ku nsonga lwaki ayagala nnyo okulaba nti ebyenjigiriza bya Uganda bikyuka ate nga n'abaana bangi bafuna obuyigirize bwe beetaaga okulaba nti bafuuka abantu ab'omugaso mu ggwanga. I am talking about Dr. Lawrence Muganga. He's with us this morning dressed in black, brown and grey. Oba byebyo. Tukwaniriza nnyo Dr. Nange Farida weebale munaye kunkyaza okusobola okunyumyako n'abagalwa ababalaba NTV. Yes. MWASUZE MUTYA tugenda kuteeka on the spot twagala mboozi. Tunyumye. Twagala kulaba the real Dr. Muganga, not the man who was abducted, arrested recently. Abducted, kidnapped, arrested. Byonna bigambo bya luzungu. Abantu simanyi bwe babikozesa. Mu Luganda tugamba gwe baakutte. Kituufu. Olunaku lumu ne bamuta. Kulikayo.
kwabadde kusaasira kwa Mukama era nebaza Mukama okubanga ndi wano essaawa zino naawe n'abantu bannayuganda abanjiriddewo omubiri bonna gye bali mu kanyomero k'eggwanga lino ne wabweru bannaye mbeebaza ne ssekwebaza mwebale nnyo mwebalire ddala bannamawulire babuloggers abantu abali ku social media sirina bwe nsobola kubeebaza naye mumanye nti ku ntobo y'omutima wange kwe muli era mbeebaza era wasiimidde ddala amiina wali obaddeko mu kkomera before or even kulingizaayo lwe lwasoose ku myaka 45 almost lwe lwasoose okulingiza mu kkomera nene neebaza Mukama nti yasobodde okunzija mu mbeera oli nno wa mukisa obadde osobola okubeerayo emyezi gy'omukaaga kisoboka kubanga siri wanjawulo nnyo ku bantu abalala naye Mukama bw'akuwandako eddusu n'ova mu mbeera ng'eyo era omwebaza ate n'obeera ng'osaba nti n'abali mu mbeera ng'eyo Mukama naye abakwatireko nabo bakivuunuke. Briefly before we get into your growing up story, wakati awo nga bakujja mu office oyingidde motoka, the journey from there to wherever you went, how was it? Farida nyinza okugamba nti oba tokyategeera oba teweetegeera oba olowooza ebintu bingi neweebuuza n'ogamba bannange bagenda bakugamba ekintu kyokka kye mumanyi okukola kusomesa byanjigiriza neweebuuza naye ddala nakoze eki naye neweegumya n'ogamba nti kambe musajja anti baga nti omusajja afa masajja naye nakyo tekimala era muli obanga omutwe gwonna olubanga mugwiwadde kweka simanyi kwegakugwadda luki omuntu bw'aba awulira naye obanga omuntu atakyategeera ng'oli awo ate bakubuuza bakubikka amaaso bulungi ne bakutwala tomanyi gy'olaga tomanyi gy'ova oli mu mmotoka etambula butambuzi tewali akunyega teri bakugamba bwozza omutwe gwo naga guzze wansi oba oli awo ne bakutuusiza gye bakutuusa ne bakuyambako okufuluma mu mmotoka nebakuteeka webaagala obeere awo ne bakuggyako akakookolo tebasobola osigala mu kakookolo ko ne bakubuuza ebibuuzo ngeri okyakayina olwo ng'ebyenda toyina byadduse dda muganda wange ogenda n'olowooza n'ogaba bannange nyina abaana nyina omukyala mbalese ludda wa bagenda beerawo batya emyaka gyonna gye mmaze mbonaabona nfuba okulaba nga mbaako kye neetuusaako wano we mmalidde ddala ddala tomanyi na kye bagenda kubuuza naye nga muli ogava oli awo oba bakoze ensobi ng'olinamu ka hope kajja nti bakoze ensobi naye munnaye ogenda okulaba si nsobi bakyakubuuza bakyakukonya ebibuuzo sijagenda nnyo mu bye bakubuuza because I'm sure you've talked about it naye wano tulaba akatambi ako footage wa CCTV yafuluma nga ofuluma office yo oba wali olina gwogenda okwebuuzaako awe bakusimbira jeeko wali ofulumya nafuluma bwe nti nyina mukozi munnange university secretary era bwe tukolagana ngenze nyina bye mubuuza nali mu meeting nga nyina meeting y'aba vice chancellors bonna mu ggwanga eri coordinated ne National Council for Higher Education kati bwe ngimaliriza ssaawa 4 yali eggwa etandika 3 ng'eggwa ssaawa 4 bwe ngimaliriza Zoom meeting yes ngimaliriza nfulume ngende mbuuze mukozi munnange university secretary ne ngenda executive assistant wange kwe kungobera nga munaye wano waliwo abasajja naye tebategeerekeka tubagoberedde okuva wansi ne batuuka wano wansi beeyanjudde mannya malala waggulu batuwadde mannya malala neŋŋamba baani abo nenzija kati kwe kusembera ne baŋŋamba owaayi gwe gwe twagala era tugenda naye mbaga mwagala nze ki tugende mu office twogere mwetaaga ki ne baŋŋamba ate tugenda mu office awo akavuyo we katandikira naye nendaba nti munaaye akavuyo ako kayinza okuvaamu omuntu okubula obulamu nembaga mujje mutambule tugende muntwale gye mwagala okukola ki okuntwala okusobola okutaasa abakozi n'abalala ne tukola ki ne tufuluma
naye n'ofuluma nga bakusitudde ng'omubbi w'enkoko ye n'omubbi w'enkoko ndooza bamutwala bulungi kukyabulako nze kwabulako mayinja. Okay, kulikayo. Mukama ya. We go back home to Masaka. You come from Masaka, right? Kituufu ate gwe. Masaka. Neze mpa wangi. Nange nva wangi. Ngomve Masaka. Kaakati no nange nva wangi. Nsalibwa Sembabule. Ne nkulirayo paka nga nvubuka senior for vacation wetuvaayo. Muzeeyi n'atulete Masaka. Then Masaka town municipality. Then naye kukola emirimu gye gisinga gyali mu Lwengo. Natambuliranga awo. Kakati nze omanya akaalo ke bayita Lwabenge. Nkawulira. Kati bazadde bange. Kati muli mu district kyanti byaffe bitegerekeka. Tuli mu Masaka. Tukyali mu Masaka. Ndowooza Kalungu East constituency. That is Kalungu. Yes, Kalungu East constituency. Bazadde bange nabo bajja mu ngeri eri awo. Omu azze 1941 okuva Rwanda atuuse e Masaka Lwabenge. Of course bajja kyekimuleeta mbeera ajja okunoonya obulamu. Azze ne kitaawe kitange yajja alina omwaka gumu. Yajja alina omwaka gumu. Jajja ye yajja najja ne kitange nga kitange alina omwaka gumu. Yazaalibwa 1940. Kati bajja n'ayita Mbarara Kinoni paka lwe yatuuka e Lwabenge. Kati awo waakulira naye najja afumbiriganwa ne maama. Maama ye yazaalibwa awo Lwabenge. Naye nga asubuka eri. Nga oyinza okugamba nti naye ye kitaawe jjajja wange. Ye bwe baali basala ensalo ya Uganda ne Rwanda, ye bamusalira ku sayidi ya Uganda. Olwaleero ekitundu kye bayita Kisoro. Muganda, muna Uganda. Kati ye bamusalirako awo kitaawe ne bamusalirako ku sayidi eno. Kati ate era najja n'atambula najja e Masaka. Muzeeyi wange yamusanga e Lwabenge kati ne bafumbiriganwa. Ndowooza mu mwaka gwa maama ye yatambula n'ava e Kisoro. Jjajja wange najja n'asenga e Masaka e Lwabenge bwe yazaalira maama wange nandona kitange kati waakulira n'amusanga ne babeera awo batyo. So kati tubadde e Lwabenge naye nze ntandika nzija ntya okuzaalibwa. Lindako nga tonnazaalibwa kati sooke tuwummulemu. Ojja otubuulire ozaalibwa otya era oli mwana kika ki. Tukyagenda maaso Dr. Lawrence Muganga, he's the Vice Chancellor of Victoria University Kampala era atula ne ku lukiiko olutwala abavandimwe mu Uganda. Tukomawo tovaawo. Ku MWASUZE MUTYA tukyagenda mu maaso tulina Dr. Lawrence Muganga, musajja wa byanjigiriza era alubirira kulaba nti ebya Uganda bikyuka okuva bwe biri kati ogenda ku situation where tusomesa omwana okutandika okwetonderawo emirimu nga bwe byogerwa naye nga tebitekebwanga mu nkola. Yes, tugezaako okutegeera who he is. Agamba abakadde be baava Rwanda way back in the 40s. That is 1940s. Ne basenga e Kalungu eyo gye bamuzaala. Atubulira bamuzaala ddi? Wategeera bazadde bo bwe baakwatagana? Asinza kumanya. Omanye engeri gye tukula tutya bazadde baffe. Waliwo ebibuuzo bye tutabuuza, tetulinga baana ba leero. Abaana bange olwaleero basobola okumbuuza ekibuuzo kyonna kye baagala. Naye nze muzeeyi yayingiranga gy'avudde ffenna buli omu n'anoonya waakola ki? Yeekweka. Yali mukambwe nnyo bw'ati. Tomanyi musango gwe wakoze. Bamuyita mwami ani? Mwami Kayonga Leonard. Kayonga. Era omugenzi agalamidde mukono seeta gwafu. Ate bamuteeka mukono? Anti 1995 nze yagula ettaka emukono seeta. Naye n'azimbayo amaka mu gwafu. Mukono district era ndowooza tuli mu
Mukono municipality Honorable Namboozi bakirekeye mukiiko waffe anaasenga eyo bw'ava mu bulamu bw'ensi eno era we twamuziika so kati 1976 ogwokubiri nga 14 Valentine's Day towerabira etuuka towerabira serabira okuwishigira nga bw'osomye bu message obulungi wano nange onzijukiranga bazadde bange baali bazadde bange balunzi baali balunzi nnyo bante naye nga banoonya nnyo omuddo omulungi we guli okusobola okubeezaawo ente zaabwe lwabenga endowooza bwali budde bwakyeya nnyo ne batambula twalinanga kojjaffe yali mu Eastern Uganda Butalejja n'abagamba naye mujje muleete ente zammwe wano okumala omwaka gumu mmwe ziyinza okuba nga zikoze zijja kufuna omuddo omulungi bambi nabo ne bakola ki Butalejja gy'omanyi saidi eyo mu Busoga Eastern Uganda siddanga nayo naye nze maama wange gye yanzaalira Butalejja bazitambuliza ku tipa tewali abantu tebalina na mmotoka za kutambulirako ng'ate onoonya tipa yakutwala bagenda bagoba ente zaabwe paka Butalejja from Lwabenge nga bagenda basula awantu ne baddamu ne bagoba ziri omuddo ne beeyonga kiyinza okubatwalira n'omwezi nga mpitirivu nyingi saali si nyingi nnyo naye nga ekiseera ekyo nga ze balina olwo baba bagenda na bintu byabwe byonna kubanga amaka gaabwe gaba gakyaliyo yalina n'abaana abalala ne basenga abange nga bali mu maka ge Lwabenge kati ne bagenda biba bintu nga si byankalakalira biri temporary kati maama wange bambi yagenda ng'ali lubuto era gyanzaalira era ndowooza bw'aba alaba atunduza atunula n'aseka n'agamba omwana buli kintu kyonna ebintu byonna kyabijjukira gyanzaalira naye oluvannyuma lw'omwaka gumu 77 ne bakomawo era Lwabenge kati ate era e Masaka gye ntandikira n'enkulira obulamu bwange olwo oli mwana wakomeka olwo nze ndi mwana wa 6 mama wange yazaala abaana 8 nze ndi mwana wa 6 abalenzi tuli 2 abawala 6 naye basatu ku baganda bange nabo bamala okuva mu bulamu bw'ensi eno abawala tusigadde 5 abalenzi 2 abawala 3 kakati okusoma kwange awo nkuze osomera Lwabenge Kampala tomutuukangamu muganda wange maama waffe yagenda sisita waffe omu yabeeranga Kampala ng'asoma nabisunsa kojja wange nga yamuweereranga ne kojja wange naye avuga mmotoka ekyambogo itek driver nga ye mugagga waffe tubeererawo nga asomesa sisita wange nga maama bambi agenda omulabako naye nga waabeerangayo baasi ejje Lwabenge neyitamu negenda ekigangazi ebigasa eyo naye nga ejje emirundi 2 mu wiiki kati nze nandituuse ntya e Kampala kubigere nga baasi weeyitawo nekuleka nga olulinda wiiki ejja so naye nga kyekikuleeta naye nga ngenda kukola kyekikulu so nagenda okusoma tetwalina ssente bakadde bange tebalina ssente bulungi nalina okutandika of course togenda nakumbuuza nti wasoma nasale ekyo kyali kisoboka zaaliwo ne bwe zibanga abaabeeranga mu Kampala oba oliawo zaaliwo naye Lwabenge tezaaliwo nalinda okugenda mu P1 ssente ne zibula mpezeza emyaka 6 ssente nga teziriwo nagenda okugenda mu P1 nali naatera okuweza emyaka 7 naye ng'ate tutuuse mu second term nze P1 nagitandikira mu second term simanyi kuwandiika simanyi kusoma naye natuukayo ng'abantu babawa ne exercise nakinga simanyi nakyakola waliwo omwana bamuyita Nakatoogo nakati nkyamunoonya obulamu bwange bwonna akuuli era bw'aba mpulira kubanga nze ngezezzaako social media ngezezzaako buli kintu kyonna bwe mulabako oba oliawo nyinza omumujjukira naye nga kitaawe asibuka mu famire ya Kikomeko era Lwabenge Kikomekani siyinza kujjukira ali muntu mukulu era nga tumuwa ekitiibwa ye yankwata ku mukono n'atandika okunjigiriza okuwandiika
naye yali student nga tusoma naye teacher aleme kujja kunkuba kubanga teacher ava eri n'akaggo ng'atannaba kumaliriza akola ki amukuba mu mutwe nankwata bambi nanjigiriza okuwandiika n'empandika teacher agenda okuntuukako nga maze naye nga byemaze bambi oli yankute ku mukono n'akola ki simanyi nakubisoma nze nawandika biwandiike yeyo education system esinga okunnuma mu nsi muno nti gwe wajja leeti in this case najja leeti kubanga ye nakatogo nga yali abimanyi naye education system nayo erina okumanya ekintu kyetuyita socio economic conditions embeera abantu gye balimu neyo education system eba ebyenjigiriza birina okulowooza ku bantu bwe batyo in that case wandibaddewo enkola ey'abaana abawejjere abatalina busobozi abatalina buyambi abazadde abatasobola kutwala abaana ku ssomero nti ne be baba baluddewo naye era wetwebalize embeera ya leero nti waliwo UPE nti at least wakyali byekwaso nti omuntu tagenda kukola ki tagenda kusoma mbu yabuliddwa fees n'ekiseera ekyo tekyaliwo era awo webaliza gavumenti ya leero nti quality of education tenaba kubeera nnungi naye weeri at least omuntu ajja kukola ki ajja kusoma ayiga okuwandika ayiga okusoma literacy obuli akati nsomye oba wali owulidde era akatundu ke bayita sala awo essomero linatandikiramu baali bayita Kibisi primary school Kibisi yes nga ddala muli babisi era twali babisi naye era we watu wentandikwa tuvuddeyo ngenze sala olwo ntandise okuba nga akola ki sala kiri ku muliraano era kiri ku muliraano awo ekitundu kyalimu amasomero agamu olinga agenda emiwuula katono waliwo akatundu bakayita miwuula oba bw'oyita ku katono n'ogenda waggulu oba akatundu bakayita ng'olinga agenda ekyamuliibwa sala eri awo so nawo nensomerawo kati bwenvaawo bakadde bange ne bagula era ebibanja saidi z'ebuwunga oba olaba Masaka Bwala Kidda Kitengeesa Bwala wenasomera primary kati ffe twayitanga bazadde ne bagenda eyo wansi Kitengeesa eyo ne bagenda Naluzaali Teekera Lwega ne basenga eyo olwo ki ekibadduse era banoonya mazzi ga nte kuluno bagendera ddala kuluno kati bagendedde ddala nawali tukoze ekitutunzeewo batunzeewo baguze walala eyo basenze awo naye nze bandese ewa sisita wange mu Masaka mu town nange nzizeko mu kibuga Masaka Baptist Primary School wentandikidde wagiyitanga Masaka Bapu kati ndi obi waawo wentandikidde era nsomye naye kankubuulira ekyo ekisesa ntuuse mweri essomero bampadde interview ovaayo oli mu class ki navaayo mu P4 ngenda mu P5 olwo biyize ebintu bulungi nnyo nali mugezi mukama ekyo yankwatirako nali njiga mangu bwebugamba nti bintu byakujjukira nali nsobola okukola ki okubikola bwenkola interview nenjiyita ne bantwala mu P5 ngenda okutuula mu P5 ng'abaana balimu bonna bakulu nga bawanvu bakoma eri nze ndi akaana kampi bwe kati neŋŋamba sisita wange omanyi nedda sobola kutuula mu class eyo abantu bajja kunkuba sisobola nemusaba nzire baali bakuba nnyo gye wava naye twalwananga nga tumala okusoma nemugamba nebateekawo ogundi nti buuka wano obunsobola naye neŋŋamba bano sijja basobola kanzireyo mu P4 sisita wange naŋŋamba omanyi oba bweyagala ddayo mu P4 naye nekirala naye njagala nnyo okukulemberako nali ndowooza nti wenzira mu P4 nja kukulembera nakulemberako era nabeeranga wakusatu wenakola ennyo wakubiri sikulemberako so nensomera awo nentuka ekiseera ate kati ne batugamba katulina okutandika okwogera Oluzungu erulimu ali mu Luganda nga musobola okwogera ku Luganda nakina kati ku luno bino nga biriko ebya kaadi n'ekikuti n'eggumba eddene bateekamu akawuzi akati bwe bampa kaadi olunaku lumu bwe bampa kaadi nze nali muntu abayizi gwe bayinza okwesiga nti kasita nfuna kaadi nja gitereka paka Akawungeezi nga tosanga boogera Luganda Oluzungu sirumanyi
you keep kati ate bagikuwa batyanga simanyi luzungu ogatirira bigatira era ne bigaana noyogera oluganda ne bakuwa kaadi naye ng'ekawungeezi olina okubwa embooko 25 abasomesa 5 bayimirira n'otandikira wano n'oddako wali paka bwobamaliriza. Naye ebintu ebyo byabanga biki byokkuba omwana okwogera olulimi lwe? Farida, education system gye tulwanako okukola ki okuba nti bannange naye tuli bamukisa nti bigenze bikyuka tebikyaliwo olaba nakatoga nti naye byaliwo tebikyaliwo n'ebyo byaliwo natuuka ekiseera nga essomero limanja embooko 12 nga wazidde ojinga olwokubako 5 7 nenzirukaziterekanga nezisula. Kakati kyatuuka ekiseera ne bampa kaadi neŋŋamba kati kino kikoze kitya ne bampa eggumba kati wentuuse bwe bampa eggumba nenkola ki nenzirayo mu toilet waggulu nendisuula mu toilet nenzirayo mu class nenkwata ebitabo byange nenzirayo waka kuba mmanyi kati bagenda kola ki kati kufa. Neŋŋamba sisita wange nzizaayo wa maama laba maama gye banziza bwakuwewenyula times 4 namunyonyola teyampewenyula naye Lwega gye ŋŋenda etteekero eri gye nakugana gye baasenga tewaliyo ssomero liyina primary 7 wali otuse mu 7 kati awo liyina primary 6 bakoma ku P5 kati ntuuse mu P6 kati nekifuuka ekizibu ng'essomero eriyina P6 ne P7 liri kilometers 2 okuva we bali. Yes, kakati maama n'atuukirira omwami omu bamuyita era sisobola kumwerabira bamuyita Kiweewa Francis tumuyita Master Kiweewa Francis yalina akasomero ke nga ka primary 1 okutuuka ku primary 5 maama omwami ono namugamba omanyi bakera Lwega primary school ekiseera ekyo namugamba omanyi olwo bagenda kukuza mu P5 namugamba nedda ngenda musomesa mu P6 yekka nkugambye natuula nze kennyini nze nabeera mu primary 6 kibiina eky'omukaaga nzekka nga nze gwasomesa for a whole year omwaka mulamba nga nze muyizi nze class monitor nze class yonna bagamba primary 6 nga nze nvaayo primary 6 musimbera nga assembly nange nsimba nzekka naye bwe twatukanga okukola ebigezo bambi omwami oyo yalina eggaali nga nvuga nantwala nakolanga bigezo naliri essomero eriyina erya 20 kilometers away nanvuga nantuusaayo ku gaali ku kaliya nentuula navuga netukola kine nga mulimu n'okusoma kw'omugga netuyita mu bibira byotasobola kumanya nawe byenkana omuggaali ekibira netugenda nandekayo nenkola ekigezo ekisooka nenkola ekyokubiri. That is PLE? End of term ebya primary kibiina eky'omukaaga kati eri nga bakwanirizanga ani foreign student yalina international student okuva ku kyalo ekirala kitegeera kakati yalina enkolagana nabali Kawungeezi bambi ngera avuga eggaali ye nga jankima nga nzizaayo ewa mukadde wange yakusiimira ki sisobola siina nangeri ki gye mwebazaamu bamuyita mwami Francis Kiweewa era oba ondaba nkwebaza era nakwebaza era namunoonya mukama nanyamba nemufuna waliwo kafaananyi kenalabye nga muli awo ku Serena yoyo bambi yoyo omwami simanyi baba basobola okafuna omwami oyo bannange kyova olaba njagala nnyo okusomesa. Wali omulese ku lanci? Nali mututte ku lanci ne mulambuza ekibuga Kampala bwe twasisinkana ne mutwala ewange kwega ne twejjukanya era ndowooza bankyazaako na wano ku NTV ne tunyumyamuko naye bangaliise naye mwebaza kubanga oyo yandaga okuba omusomesa kyeki era okuva olwo nange nasalawo okubeera omusajja mutabani we omusomesa. Okay. Kati bwatuuka mu P7? Bwetuuka mu P7 kati ani akupromotinga liri essomero lyeri kupromotinga tu P7? Bwe bampanga report oba report card nga bwe tuziyita jjukira nti ripooti zaffe kasimanyi olwa ripooti zajjanga nti Farida namba emu owokubiri owokusatu owokuna kati gwe ng'olina nabeeranga namba 3 mu class y'omuntu omu? No, mu class y'eri neweewuunye mu bantu besitasomye nabo n'abasomesa abatansomesezza naye era nembeera owokusatu ku baana nga 82 83 nembeera owokusatu eri kitegeeza mwami Kiweewa yali musomesa mulungi kati bwe mpita genda mu P7
bambi n'agamba sikyasobola kusomesa mu P7 weetaaga okusomera mu ssomero eriyina center UNEB center Farida era nga tonnafa tewevumansi natambulanga kilometers 20 olwo takyakuvuga buli ssomero nvuddeyo ng'olina eggaali oba bigere nedda bigere nve wa maama wange mu bazadde bange maama wange bambi ninga yasoma naye omwaka mulamba nga mperekerako nantuusa mu trading center tutandika sawa 9:30 ogw'ekiro okutambula nantuusa mu trading center wensanga abayizi abalabe bensobola okutambula nabo netutambula netugenda ku ssomero kilometers 2 era nemukomawo kilometers meka ku ssomero lyebayita Kajuna primary school. Kajuna, yes. Kati awo yembeera gye nayitamu waliwo ekiseera kyatuukanga ebintu ne bitabuka olutindo lwe twayitangako enkuba etonnye erujjewo lwonna nga bw'oba tomanyi kuwuga tojja kusoma. Bambi abaana abawala abasinga awo we baalekerera awo okusoma kubanga ffe twakwatanga emiti egivudde mu lutindo eyo ye maama wange oyo gwolaba ambeereddewo bambi obulamu bwange bwonna era sina bamuyita mukyala Kayonga Immaculate siina kyensobola kwegamba buli mulaba sandisobodde kuba kintu kyonna singa omukyalo oyo teyambeererawo naye yeesiba bbiri n'akola buli kintu kyonna ekisoboka mu nsi muno okulaba nga abaana be sinze nzeka n'abaana balala be yazaala ne tukula ne tufuuka kye tuli olwaleero kyova olaba nti nsanyuka nnyo olwaleero nti ndi wano alya ku ntuuyoza mu butuufu nsobola okuva nenziruka esseeta nemulabako nenkoma mu kibuga era sisobola kutuula buli weekend olwenfuna nnyina okudduka nemulabako nemuza maama weetaaga ki oli bulungi nsaba busabi Mukama amumpeera obulamu abeere nga tukyamwina tukyamulaba nsobola omusasulako nange byakoze ki olaba nga tonnamusasula sinaba nakutuuka akwota ali mu myaka emeka alina emyaka 8 so naye obadde okyanyumiza wangambe watundako n'obumyu kyenkulaga nti waliwo ekiseera bwe kyatuuka omukadde oyo maama nga fiizi zibula nga waliwo benkoko nga 2 awo olwo omukadde taata yali muntu wante nga ye ebyokusoma tebimukwatako nga n'okumugamba nti waayo leka tutunde ku nte yeemu omwami ng'ayagala nnyo ente ze nga ate yakuga ye musomera ki mwena mujje mukole ki mulundeete naye nga maama bambe bw'agirawa n'agira n'aterekayo omuzigo n'agutunda n'ofuna ka fees n'atunda enkoko eziri awo zitambula n'ofuna ka fees muzeeyi bw'atunda naga waliwo eseddume eri awo kale ye nte mugitunde kale naye temuddamu kunsaba nte okumala emyaka ng'ebiri ne mubeera awo yembeera gye twakola ki naye waliwo ekiseera we kyatuuka nenkola ki maama mukadde wange nampa siringi 10 nengula akamyu kamu naye nze nga manyi nakagula kunyumira kuba nali njagala nnyo obumyu nga waliwo abantu era yali akuwadde z'akamyu obanga wonasiima omwana yali ampadde ssente oba za kulya kugula paani biki kukozesa nga ngenda ku ssomero biki naye nze nengula akamyu nenkola ki nenkazimbira akayumba wagguleyo mu kibanja nenkateekako akayumba nekako n'amaggwa embwa tezijja nezikola ki zikale kati lumu nambuuza naye biki ebinnalaba waggulu eri nemugamba maama waliyo akamyu kange kenagula nangamba olimba genda okandage nengenda nenkajjayo nenkamulaga nangamba naye ate nga waggula kamu tekasobola kuzaala nanyongera 10 ekirala nenzirayo nengula akalala olutwali Kabaale era eri Lwabenge nengula akalala nempeza 2 bwempeza 2 obumyu naye buzaala buli mwezi ekiseera kyatuuka nga nyina obumyu 6
lukaaga maama nanzimbira akayumba nga kanene so olonga otundako nantundako babugula ku kyalo bantu babugula naye nga bambi waliwo kati nga ntunda nenfuna sente nensasula ne fees batunga bagula sente nga mmeka siyinza kumanya kiseera ekyo naye twatunda ngoyinza okatunda olalo nabugulanga 10 ngoyinza okatunda akato nga kakyali kato oyinza okatunda nga 8 10 15 bwofuna omukisa naye bambi waliwo abaana abaali obubi nga nze oba n'okunsingako era nkwata obumyu obubiri nembawa nemugamba mugende mulunde obumyu buno tulabe nga musobole okutunda mufune fees tugende tusome netugenda nga tukola bwe naye omanyi ate eyandetera obuzibu musomesa yagamba maama bazadde bange nti omwana mumujje mu bintu bya bizinesi byokulunda obumyu bugenda mulemesa okusoma bategere batya nti olunda obumyu anti zinatuuka ekiseera ne mugamba abasomesa nga abaana tebasoma boosa lwakubaki tebasasula fees nengamba omusomesa ti teacher yali mukyala lwaki tetutandika projekiti y'okulunda obumyu wano ku ssomero netubulabirira nga ffenna ng'abayizi kati bwe bubeera obungi netutunda netusasulira bano abaana bakola ki sente zivaamu netusasula fees z'abannaffe abatasobola kukola ki kujja kusoma munnange ekyo kyasaanyaawo obumyu bwange yayita maama yayita bazadde bange n'agaba mwagala omwana ono agende maaso ng'asoma obumyu mu butunde taddamu kulunda bumyu ate bambi kuba maama wange yayagalanga nnyo nsome ate nga assanya ekitiibwa mu basomesa yabawuliriza projekiti yange neggalwawo bakuwa omukisa okubutunda twabutunda twabugabiranga bwereere netubugaba bwe butyo businga ofuna omukisa n'otunda mu maziga amayitirivu oba wakita nkugambye nakitta nensirika busirisi neŋŋamba naye era byebyo nti omusomesa oyo teyategeera kiki neetaaga mu bulamu bwange yayita kulaba nti oba tebakugobanga fees ekise of course bangobanga naye ate nengenda nemala enaku nga 2 nga sinaba kufuna muguzi agula bumyu bandi awo bwabufuna bwenfuna abugula nembutunda nenkolaki nenkomawo ku ssomero so embeera ngaeyo naye singa ebyenjigiriza bitunula mu mbeera ngaeyo n'ogamba nti omanyi nti mulimu omwana gwe tulaba nti bwakula bwati nti waliwo ekintu kyayagala tusomesa tutya omuntu oyo agriculture mu mbeera gyakuliramu kyayagala ate n'agenda nakyo mu maaso nga bwe tusoma oba oli awo yembeera gy'osobola okuyigiriza abantu ne bamaliriza bye basoma nga tebanoonya na mirimu oba oli awo nandibadde nti natandika na bumyu nekifuuka ekintu ekirala nenyingira embuzi oba neŋŋenda ente oba oli awo nga tutuse ku gundi oba tutuse ku livestock gundi oba nga agro processing kind of industry factory nga osanga we nandibadde naye omusomesa yakolaki katonda yali tayagala obeere ekyo katonda yatuwa amagezi waliwo ensonga lwaki katonda yakuwa obwongo nakuwa buli kyeyakuwa era mwebaze obikozese buli lunaku omwebaze nga buli lunaku ogaye mukama weebale kumpa bintu bino era nkusaba onyambe mbikozese naye ate era waliwo n'abalala bambi olw'obutamanya naye nalwo tobanenya nabo bwe babayigiriza kati nti okusoma kwokka kwokka ekkalaamu eno bw'ogenda n'omala yunivasite ojja kufuna omulimu naye ate bw'otagufuna era okomewo otuule ne bazadde bo ate abakulabirira nga bakuyigiriza n'osoma n'omaliriza ate era baddemu bakulabirire ewaka bw'oba oli mwana mulenzi owase n'omukyala mwembe babalabirire tebakuwaayo mwaganya nemufuna alternative oba maama kale kasigale nga yalabirira obumyu omwana aconcentrating kusoma nedda kakati ye maama ye ate yali muntu nga wante naye nga ayambako muzeeyi okulabirira ki ente era ne muzeeyi ate n'obumyu tabwagala abazeeyi abo abedda waliwo ebintu ebitaalinyanga mu maka gaabwe bwe ziba nga sinte ebisolosolo ebirala poza ekintu kyeyakkirizanga yali ndiga nante ebisigadde nga tayagala so babagamba omwana obumyu buveewo kwali kusindika asitamye bwentyo projekiti yange nesaanawo naye nange nembeezaamu nga so mupisa bano olwo scoringa mmeka wakati nafuna 5 gwewasinga mukitengeesa saddamu kubuuza maama
ogamba I didn't ask around or I didn't greet anymore. Nedda si butabuuza nti nsanga abantu obutababuuza kyeŋŋamba saddayo kubuuza ku ssomero nti abaana abalala baakoze batya kuba maama wange yagenda bambi nannyamba okufuna results n'azijjayo najja nankangamu Katonda nga waayi wagudde Farida nakaaba amaziga kuba nali mmanyi I have let her down. Yamperekeranga buli lunaku oba enkuba etonnye oba omusana ekiro of course tewaaka musana naye enkuba oba etonnye oba nzikiza etya namperekerako halfway wakati olugendo nalusalamu wakati naddayo bwe nasisinkana bali n'agenda kitegeeza ninga eyasoma naye owulira kati kitegeeza okugwa essuubi yakwina mulingi kale Dr. Lawrence katugende tuwummulemu nate tukomawo tobaawo. Well, wow, thank you so much for keeping it MWASUZE MUTYA. Tusambyako mboozi ya Dr. Lawrence muganga. Dr. omaze P7 olwo muddawa? Gamba nzirawa olwo ojjako e Kampala kuw'omukisa najja e Kampala naye baali bantwala kako SS ogimanyi gye nali ŋŋenda naye ate sente nga mpitirivu naye ekyomukisa sisita wange omu yali atandise okufuna ku ssente mukulu mwanyinaze omukulu ng'atandise okufuna ku ssente e Kampala yakolanga mu banka emu ne bansindika e Buloba Buloba High kiri Mityana Road ndowooza ya naye nasomayo omwaka gumu gwokka senior 1 kati bwe nvaayo nga ne bakola ki ne bagamba kati mutwaleko era mu ssomero eddala. Olwo ki ekikujja e Buloba? Bagamba waliwo essomero eddala erirungiko ne bantwala mu ssomero eddala lye bayita Mende Kalema SS. Lyali ly'amaanyi ebiseera ate nga nsamba omupiira nga ndi musambi wa mupiira nnyo. Ne mu primary wagusamba? Nagusamba. Ezo facilities ezaaliyo? Akapiira kaffe ak'ebyayi ke tuzinze. Naye abagundi Baptist akapiira twavuganya? Twavuganya olwo ng'oggyeko bano abantu abannemesa okusomera Baptist ebyoluzungu bino naye nga nali musambi wa mupiira mulungi ku ssomero eryo ate nga ne facilities balina lyalimu abazunguzungu. So kati bwe ntuuka Mende twalina headmaster Muhammad nga bambyagala nnyo ebyemizannyo ndowooza ne banfuula ne sports prefect. Bakufuula bufuzi byali byakulonda? Balina engeri gye tetwalondanga ne banfuula sports prefect. Waliwo abaana bangi be nasoma nabo bakwano bange nzijukira nabeeranga dom captain ne sports prefect naye nga era nsamba nnyo omupiira. Kaakati nensomera awo okutandika 93, 94, 95 nemmala senior 4. Bwe mala senior 4 ate nenzirayo e Masaka St. Charles Lwanga Kasasa gyensomera 96 gyensomera senior 6 senior 5 ne 6. Era bwe mpita ne nkola bulungi nali omu ku baakola obulungi ku ssomero lyange St. Charles Lwanga Kasasa nenzija e Makerere ku government sponsorship. Obulamu nembukwasaganyizaawo. Olwo osoma kyero kyali ku byabusomesa? Ate nno kankubuulire nali njagala nnyo kola law. Wakola combination ki ku HSC? Nakola history, economics, divinity and Luganda. Luganda nnyo. Wali olwagala? Luganda si kulwagala kyokka lwanyanguyiranga nali nduyita era nalukolanga manyi sure deal nti lulujja kumpa maxes ennyamba okukola kyokufuna government sponsorship era bwekitoowe kyatambula. Kati bwe ntuuka ku university lo nenjimisingako katono ne baagala okumpa mass communication. Nedda nenkola ki neŋŋamba njagenda
weddako wansi ne bampa education when mass communication we nenjigana ne bampa education ate ne bampa subjects ne bampa history ne Luganda ne ngamba bannange ate ngenda kusomesa Luganda wali olwagala walukola kuyita nze nalukola kuyita era ne lunyamba mpise ne ngamba nyina okusoma ekintu ekinyamba nti ne bwemba ngenze mu nsi wabweru wa Uganda subjects zo ensomya nkyasobola okukola ki ozisomesa ne ngamba singa bampa history ne economics kati bwengezaako okusaba okukyusa courses ezo subjects diini waffe yali Jesse Sekamwa ku education ate nga naye ayagala nnyo abasomesa b'Oluganda nangamba nagezaako okunconvincing obutakola kye butakyusa nalaba biganye nensaba okukola ki okukola social sciences economics like economics 3 and what you say 311 economics and rural economics so nengo gisanga muki mu social sciences so nenkola economics ne maliriza byo binasoma bachelor's degree tumaliriza okusoma namaliriza 2001 wakola graduation party nakola graduation party sister waffe yatukolera graduation party wano ku ka restaurant bakayitanga bafuzizayo ng'olunda obumyu nga graduation party kabeeranga ku restaurant yabeeranga ufanga olaba nali musajja musambi wa mupiira naye ezaali facilities kati byakyuka so naye okusoma n'okugraduatinga bintu byanjawulo ograduatinze twagraduatinga mu 2002 nga 5 ogwokuna naye nafuna omulimu twanoonya emirimu ne bannange omwaka mulamba omulimu ne gubula era muginoonyezaawa mu Kampala muno kosi ye yali enkyamu munange andi bibira education system gye nkugamba ogenda okuteekayo application wogitadde nti olina experience twetaaga experience ya myaka 2 twetaaga experience ya myaka 3 kati wano webakuggyako bumyu obwo after that nga senior 4 vacation senior 6 tewayiiyaayo kantu kakukipinga nali muntu wa bitabo nnyo kubanga hope yokka gye nalina oba essuubi lyokka lye nalina yali government sponsorship nti singa sikola bulungi ne sitafuna government sponsorship oyinza okuteyongerayo nawo nali nkomye kegamba nakola ekisoboka kyonna nti nenteekamu amaanyi gonna agasoboka nensaba ne Mukama nnyambe nsobole okukola ki okufuna government sponsorship nenjifuna era nenkola ki nsobola okweyongerayo naye mba butateekamu maanyi kibula saasobola kukola twasomanga paka kiro ssaawa 10 ez'ekiro owulira ng'osoma ekintu kimu midnight oba okuba winter ate nga mu Uganda tewali winter naye twagikubirange so omulimu we gugaana okola otya mulimu gugaanye olwe gugaana nyina mwanyinaze omu ng'abeera Kigali kati awo naŋŋamba naye omulimu gugaanye lwaki tojja n'ogezaako na wano osobole okukola ki oyinza okufuna omulimu kubanga wano ensi eno yakava mu lutalo terina bantu basoma terina ki abantu abasinga ng'osanga ababeerayo bannayuganda abasinga be babeerangayo nga be bakola emirimu egisinga okusomesa badokita mu universities nga be basomesa nga Rwanda terina bantu neŋŋamba kale neŋŋenda era bwe nagenda nensaba omulimu nasaba abantu wanjawulo nimba ndi awo ne bampita okukola interview mu Revenue Authority yaabwe eye Rwanda eyo omulimu nengufuna nga internal auditor nenkola nabo okumala okutuusa mu 2005 nempulira nti Makerere ina scholarships eziva mu World Bank nenkola application for a scholarship to do a masters Mukama nanyamba Makerere wamu ne World Bank ne bampa scholarship wenkomerawo era Uganda nagenda 2003 obaawo wakati nga naatera okuggwa era nenkomawo mu
August 2005 nga nzija kutandika kusoma masters in economic policy management era Professor John Dumba Sentamu ye yali dean era mwebaza nti yakola ki eyo mukubanyamba okufuna scholarship eyo nenzija nensoma economic policy management okumala twamaliriza mu 2007 kati wetumaliriza mu 2007 nayina okukola ekintu kye bayita internship era nga erina okubeera supervised. Nkuzayo Kemabega omaze omwaka gumu n'ekitundu nga tofuna mulimu ofunye opportunity oli mu URA ey'e Rwanda akasente abantu ashomu kali kajja akasente kajja naye era nga basasula si bulungi kubanga yali nsinga ekyagezaako okwekulaakulanya ng'oyinza okulowooza nti oba revenue yaabwe bwesasula ng'eya Uganda nedda byali byakweyi anyway omuntu yandirowoozeza kati saawa eno mu nnaku yange yonna gye mpiseemu nfunye wano wensotolinga ki ekinzizaayo okusoma your dreams were bigger. Dream yange ekirooto kyange kyali kinene nnyo nze nabeerawo nga njagala ekiseera ekisinga nga njagala kubeera dokita oba profesa nsobole olunaku olumu okufuna omukisa okukyusa ku byenjigiriza nga bwe ndowooza buli lunaku era ne bwe nabeera nga ndi mu revenue era nagendanga nenkola part time mu kusomesa mu secondary school oba ne ku university nga nkola part time nga njagala nnyo okusomesa neŋŋamba nja kuddayo olunaku lumu nkole ki nsome obusomesa kati kwe kufuna opportunity eya masters nga tebakusasula ne kasente kweyo masters baatuwanga kasente oba $8 nga 8 buli mwezi ng'owulira bulungi wano nga waliwo omukyala bamuyitanga Rachel wano Makerere ku FEMA omwezi we gugwerako nga ffe tusimba layini ng'atuwa $8 zaffe 8 ng'obeerawo mwalinga abakolera ddala ne tubeerawo nga temwalinga ndooza bangi twalinga mweyo program twalinga ndooza 5 around 50 naye nga mulimu n'abeesasulira mulimu abaali batalina scholarships so naye nga ekirooto kyange kiri nti bwe maliriza masters nina okunoonya PhD ebweru ogenda okusoma PhD era nfuna scholarship nja genda okufuna PhD ebweru so nemaliriza masters nenzirayo e Rwanda waliyo organization bagiyita United Nations Economic Commission for Africa country office mwe nakola internship era supervisor wange yali Professor Dumba Sentamu najja nankolera nansupervising oba bye nasoma mbitadde mu nkola kirungi bambi yali musajja mulungi era nampa ne recommendation ne director weyo country office okugenda ne bampa recommendation okugenda Addis Ababa ku head office yaabwe nkole omulimu kati as a research fellow in Addis Ababa mu United Nations Economic Commission for Africa bali basasula kasente akawerako nga bakuwa ku $2 nga 2,000 nenfuna omukisa neŋŋenda naye nga tekiri long term kyali temporary mwaka mulamba so mwaka mulamba oba kati neŋŋenda nagenda ndowooza 2007 September ne graduation ya masters degree yange saagibeerako ngenda Addis Ababa nembeerayo okumala akabanga nakomawo mu 2008 ndowooza June nenzirayo ekigali bwenzirayo ekigali nenfuna omulimu omulala nga program coordinator wa capacity building ekigali nengukola okutuusa mu 10 capacity building in what capacity building kitegeeza nti institutions zonna mu ggwanga abantu abaagala okukola training ne bweba short term training ne bweba institutional effectiveness or organizational effectiveness oba oyagala kugenda kukola masters oba oyagala kugenda kukola PhD nga osaba mu eyo organization eyo program yali yateekebwamu World Bank yali egiteekamu ssente so era nga bambi batusasula World Bank nga yetusasula musaala n'ebyo bya connectinga nti manyi gundi yanyingiza wano kakati nkomyewo waliwo omwami omu bamuyitanga Dr. David
nga njagala nnyo bambi okola ki okubeera nga ye nange ze doctor asomesezza mu university ez'enjawulo asomesezza mu Queen's University in Canada asomesezza mu University of Wits in South Africa nenjogera naye bwe nayogera naye nakubira omwami omu eyali akulidde ekitongole ekyo namugamba waliwo omuvubuka ono ayinamu ku experience asobola okukola ekintu kino nansindikayo ne bagamba apply waliwo ekifo naappulayinga ne bankozesa interview ndoza twali abantu nga 7 interview esooka ne nkomawo ku interview eyokubiri mukama nanyamba ne bampa ekifo ekyo nembeera program coordinator kakati tutuuka mu gwokusatu 2010 ne wajjawo ekifo senior research fellow mu institute mu Rwanda bagiyita Rwanda Institute of Administration and Management RIAM. Mukwano gwange omu yali Mungereza ng'avudde Bungereza nga ya Dr. Deo nga yakulidde institute eyo nampita nanga jangu onyambeko nenkola ki nampa omulimu nencrossinga nengenda wali nenkola naye kati ekiseera ne kituuka nengamba omanyi nyina okugenda okukola education kati ndowooza kirinye nentandika okuyiiya amagezi nenjiiya amagezi kati bwe nfuna visa egende Canada ngo oyinayo banganda sina walwakusobezaayo scholarship no exactly manyi balina scholarships nyingi ngera bansuubiza or reason here for the visa was what ringeze for training owulira nenkola ki olwo bansuubiza waliyo scholarship waliwo omukwano gwange omu bamuyita Violet ngaali Toronto olwaŋŋamba opportunities nyingi waliyo osobola okufuna scholarship ez'enjawulo neŋŋamba kale olwe Rwanda waliyo nga mugenyi kati ng'omuntu yenna mukozi e Rwanda so ekibeera eyo nti olina okunoonya empapula ezikukkiriza okukola eri e Rwanda so era nobeera toyinza kubeerawo nga tolina empapula zikukkiriza kukola kuba tosobola kufuna musaala bw'oba nga tokikoze so yembeera gye nabeerangamu so nenkola ki nenva e Rwanda neŋŋenda e Canada bwe ntuuka e Canada nentandika okusoma nenzirayo masters in education watuukirayo wafunirawo opportunity namalawo ng'emyezi nga3 nga ndi research nga nkola research analysis ku university emu bagiyita University of Ryerson n'omwami omu bambi omwami omu muntu mulamu bamuyita Professor Edward Galabuzi weeno naye nga muntu w'amaanyi eri e Canada bambi yanyaniriza nakola kinampa bu consultancy nensooka nenkolako awo paka nenfuna scholarship yange eyokukola masters in education nentandikira bwe ngimaliriza nenkola bulungi government of Alberta which university was that? University of Alberta kati bwe ntandikira okukola masters yange nenziramu nenkola PhD mu Alberta waliwo ekintu kyetuyita student aid nti bakuwa akasente n'osoma naye 70% nsanvu ku buli 100 sente ze bakuwadde ezo zo ziba zizo ba grant naye 30% ogisasula you contribute to your education no bazikuwa zonna 100% naye you pay back 30% kati era nakati nkyasasula eyo 30%. How many years down the road? Bakuwa omwaganya osobola okusasula paka lw'olikaddiwa lw'oliritayaringa tebalina buzibu. Olina balaga system how you want. Bulungi. Nti naye ne bw'oba tozisasudde nazo bo bennyini basobola ozisala ku zizo bagenda ku akawunti ne bazikimako naye olina ozisasula bagamba nze nja kusasula nsobola kusasula $5 buli mwezi tebalina buzibu n'ozisasula paka lw'okola ki bwe ntyo bwe nsomye nenkola mu Canada nenkola naye nga era nze nga ndi mu byanjigiriza bwe natuuka ekiseera nga yanjudde wano n'omusajja muwandiisi akatabo kange akamu kumu bwe mpandiise Mukama nannyamba ne kafuna attention. You can't make fish climb trees.
wali otegeeza ki nti tosobola kukaka kyennyanja kulinnya mu miti. Kati naye kyeŋŋamba nti mulimu abayizi nga ye bw'omugamba nti olina okukola okubala naye nga yalowooza music, naye gwe olimu gakola kubala nga buli kaseera yalowooza music. Kyakulabirako kyenkuwa bw'okaka omwana oyo obanga akase ekyennyanja okulinnya omuti, naye ate singa omuyambye n'omuteeka mu zooni ye n'orecognizinga nti omwana ono bw'aba atambula ayimba buyimbi, bw'aba anaaba ayimba buyimbi, bw'aba awandiika nnyimba, bw'aba akugamba message gy'akugamba agiyisa mu luyimba, omanya nti interest is music. Kakati gwe byoyagala byonna omwana ono her education developing around this person is interest. From ng'akyali mwana at some level no ng'akyali mwana muyambeko o developing interest ye, naye bwo developing interest ye na bino gwe byoyagala ng'omuzadde oba omusomesa naye ajja bifaako kubanga waino ajja kugamba omanyi singa nkola maama oba taata kyayagala era ajja kunnyamba nkole ki ngende maaso bwendi, singa nkola omusomesa kino kyayagala nange ajja kugenda maaso nga nnyamba wabeerewo win-win. Naye ffe kati kyetukola ensobi nti oyimba biki walabyewo omuntu omugagga omuyimbi n'okola ki kwegamba you can't make fish climb trees. Oba n'otuula mu maaso g'abayizi n'osomesa abayizi nga bambi basomesa history naye ng'omu ayagala kubeera firefighter, omulala ayagala kuba chef mu hotel, omulala ayagala kuba police officer, omulala ayagala kuba engineer, gw'omukooyo omumalira ebiseera era ye taliiwaawo alinze lw'omaliriza oyogere by'oyogera okole ki ofulume alinda gw'ayagala okola ki okulabako. So education system yaffe tericognizinga bintu bwe bityo. So bwe mpandika akatabo ako mu North America kaafuka ekintu ekyetaagibwa buli university, kumpi universities 67 nga mulimu Harvard University, nga mulimu Princeton, mulimu University of Alabama, University gyenvaamu yennyini, University of Alberta, University of Toronto, University of British Columbia, Nairobi University, University of Pretoria, University of Wits here, University of Ghana, zonna nga yayanira ki kati ne batandika okumpita okwogera mu meetings ez'enjawulo bitambudde mu mawulire. Melinda and Bill Gates Foundation bonna bapikinze attention mu katabo ako, kati batandise okumpita mu gundi ez'enjawulo. Kakutwalira bbanga ky'okuwandiika? Kumpi myaka 2 kuba nalina okukola research y'amaanyi najja kuwona Uganda, nagenda mu nsi ez'enjawulo nenkola ki kati ne baŋŋamba mba ndi awo bampita e Toronto mu conference emu eyalimu Vice President wa Uganda. Kakati awo wampeera invitation nagamba waayi lwaki tojja e Uganda n'otukyalirako? Vice President second. Okay. Yeah, so nengamba okay, Vice President bwe munampita nja kujja. Olwo ojja kukyala bukyazi? Nja kujja Uganda kuba maama wange ali wano aliseeta ewaffe naye nja kujja kwega eri gye nali nkolera. Eri wali ofunye obutuuze? Nga nyina obutuuze bwa Canada nga bwolaba nga abaana b'olwaleero ng'abaana b'abalala bonna be banaagenda mu America mu Canada ne bafuna obutuuze ne bakola kinene ne bakomawo mu nsi yaabwe. So nenkoma ndowooza nampita eri obutuuze babukuwa ku ddiru ki? Bw'omala emyaka 3 ng'obeera bagamba ennaku 1,119 osobola okwapulayinga okubeera citizen n'okola citizenship test bw'ogiyita n'ofuuka omutuuze. Olwo wali ofunye family already? Nagenda nyina family bulungi nnyo ate bw'ofuuka ne family ye efuukirawo kasita oyita test eri kati n'abaana bakola kibona bonna bafuuka ba citizen. So family ye wava nayo e Rwanda? Abaana bange babiri babeeranga wano e Uganda era nava wano neŋŋenda ne ntulyoka tubakima ne tukola ki abasigadde ne twabazaalira eyo. So kati nenkomawo wano nga Vice President mpise nagamba ojja osisinkaneko ne Minister of Education waffe
that is the Honourable First Lady Janet Museveni. Nenzija kwegala nsobole okukola ki mwanjulira akatabo the mode of education gyenkola ki nenzija era Vice President ne banyamba ne facilitatinga meeting eno ne tusinkana ne tulyogerako ne ba appreciatinga bulungi kakati ate si entandikwa yo simanyi waliwo ebintu byebanga mode of education ne bansaba ntandika ogiwandikako mu New Vision abantu batandika okukola ki okugitegeera kati nenkola ki nofuuka writer ne bampa column mugundi waliwo mugundi mu New Vision bagita mwalimu mukwano gwange omunangamba wandiika nenkola ki nempandiika ndowooza ate awo wewava interest eya Victoria University ne batandika okukola ki okunoonya kale olwo wazzeeyo Canada olwo wajja wabeerawo for some time naddayoko lumu naye ne batandika okukola ki okunoonya ne mbaga wayi nja kujja twogere kati bwenkomawo katusooke tudde mutuwumulemu komewo ekitundu ekisembayo tubaawo tukyagenda maaso tulina Dr. Lawrence Muganga. Thank you so much. Tuli mu kitundu kyaffe ekikomekereza emboozi ey'olwaleero nga tugezaako okutegeera who Dr. Lawrence Muganga is and why he's so interested in saying that our education system ekyukamu ekiruubirirwa kyo kiki exactly kyagala okukyusa. We focus on the interests of the kids. Yes. So njagala buli mwana azaalibwa omanyi waliwo ekintu kye tulina okutegeera education kyeki. So education is to bring out the best in everybody. Yeah, buli muntu munze mulimu ka Lawrence munda omwo kenyina okubeera mu Farida omwo mulimu Farida abantu gwe batalaba. Education should help to bring out the real Farida who is supposed to add value to society, to solve problems, ogonjola ebizibu ebitambula ne interests ze. Ka education kyeyina okukola ki kyeyina okutuyamba naye olwaleero etugamba nti liri nekkubo gweyita wano gye kiggweera tambula n'ekyo kubanga buli muntu ali kikye kyanjawulo. We are so many people mu ggwanga lino kati bwogenda nga buli mwana omunoonyaamu kikye that means you're going to create so many things oba oliawo bibaleme n'okutuukiriza. How do we use the system eriwo okuggyayo the best in everything? Okay, kati kankule kati ffe waliwo ekintu kyetukola ku Victoria University. Ffe tugamba nti all of us were born different, tuli banjawulo. Ate ekintu kyogenda okubeera mu nsi muno Farida nze sisobola kukibeera ne bwe mba njagala nnyo. We are two different people. Akati kitegeeza nti bwe mmala okutegeera interest yo nina okusomesa nti byadde nga ffenna tuli mu class emu tusoma program emu, sometimes gwe courseworks zo zisobola okuba ez'enjawulo naye nga ziri geared towards kiri ekintu gwe kyofaako ennyo kyoyagala okukola ki okubeera. N'omulala naye n'akwata ekkubo lirye, n'omulala n'akwata ekkubo lirye, naye nga byonna bizimbira ku interest ya buli muntu. Kati kitegeeza ki nti ate lwaki tukola ekintu kino tukikola nti oluvannyuma lwa byonna buli muyizi amaliriza okusoma bannange yandibadde takyanoonya mulimu, yandibadde asobola okukozesa interest ye okutondawo ekintu kyonna. Most of that, it's not just about the interest. Yes. What will resources and dollars are worth. Exactly. So when you have to first work, wait it is, then when you get much. Kankuwa ekyokulabirako wano ffe tulina endowooza gye tugamba nti okusomesa twasalawo tukusuulire basomesa bokka. Omuyizi n'agenda ku university n'asoma emyaka 3 ng'omutuuziza mu class emyaka 3. Mpaawo n'agera ku internship. N'avaawo n'omutwala ku internship oba emyezi 3. Bw'amala okufuluma labor market
oba akatale k'emirimu ko kagamba oyina experience ya myaka 2 gumu 4 5 6 naye ffe ate tumusomesa emyaka 3 nga tetumuwadde experience n'emu kati golowooza oyagala akole ki kati experience tugijewa era abasomesa bagirawo bakati now that is where the parents should come in. Kati obuuzizza ekibuuzo ekirungi weera weebale experience tugijewa okusomesa kuno kwandirekeddeawo okubeera kwa muntu omu nti ffenna we are co-educators omusomesa omuzadde industry ntugamba nti okay ng'omusomesa omulimu gwange si kuyimirira mu maaso g'abayizi nembagamba nti bannange nembawa notisi ne bakola ki buli kintu kyonna kyonna ebintu bino we tutuuse we are in a digital era nti omutimbagano guno guliko buli kintu kyonna omwana kyasobola okufuna n'asoma neyeesomesa nakola buli kintu kyonna singa oba okitunuulidde olwaleero abaana naddala abali mu Kampala balina omukisa okwakisesinga intaneti abalina smartphones naki ojja kusanga nti balina ebintu bye bategeera nti ku myaka gyaffe omwana ow'emyaka 10 n'emyaka gyaffe emyaka 10 twali tetutegeera nga baana bano bo balina ebintu bye ategeera nga ali mu university ku level eyo so tugamba nti ng'omusomesa olina okutandika okubeera nga mentor olina okubeera facilitator olina okubeera nga guide olina nga project coordinator olina abaana bangi balina projects ez'enjawulo coordinating naye ekisingako industries companies around the country lwakuba tulina ekizibu kya covid olwaleero naye nakyo kijja kuggwa so companies ziggulewo emiryango gyonna okimanyi waliwo companies ng'omwana okola internship they are made to pay afunye obuzibu okusasula tuition kati afuluma ayambeko okufuna ka experience akatona at least hands on ku byayinza okukola ng'afulumye you have to pay as well kakati awo kati omwana tafunye placement some don't even give placement kati awo tulina okuyigiririza okutuula twogere ne companies zino tuwagabe bannange look at students as student employees nti ofunye omukozi wabwerera tugenda ffe ensobi gye tukola tubagamba tubagenda bakuweereza ffe internship myezi emeka 2-3 naye singa okutuukirira kampani eno nobagamba bannaye ngenda kuwa omuyizi ajja kukola wano emyaka 3 gwe mukyuse wonna omutwale weoyagala buli lunaku nja mukuwe ennaku 3 oba ennaku 2 bino bitheory tusobola obibasomesa essomero netugenda twogeraganya ne kampani ne tufuna ebyetaago by'eri kampani abantu bwetaaga balina kubanga balina ki ffenaffe ne tukomawo eno abayizi baffe interest ziriwa ne tutandika obamakinga ne interest z'abali interest z'ono nezo bwe zimakinga ne tumuteeka wali ne tugenda kuwa tugambe Farida weetaaga muntu akuyambako kweno programu y'omwasuze mutya kubanga bambi naye ayagala kuyiga bintu bya twagala researcher for example mwagala researcher anafuna all this information we need before webale nnyo kati ntugamba nti kale katukuwa omuyizi ogenda kubeera naye for as long as okyakola shoyo okumala emyaka egi naye ajja kujja ennaku 2 mu wiiki muyigirize gwe tomusasula yadde 10 naye muyigirize okubeera ekyo kyayagala researcher kati omwana oyo singa obeera naye emyaka 3 olowooza bw'anaamaliza emyaka 3 anaaba alina experience yenkana ki taba kyekimu ate n'ekirala singa oba onoddamu okunoonya omukozi omulala researcher singa obadde oyagala researcher atali oyo and that is also an opportunity for this student okwolesa kyalinawo ojja kulaba nti actually ekizibu kyetufunye ku Victoria University ku baana abamu abandagraduate kiri nti gye tutandise obapulesinga nti ate companies bambi ate zo zibifudde zibaweereddewo emirimu tinubaga nedda omwana alina kusoma ennaku 3 ajja kukolera ennaku 2 kakati tumutwala ennaku zonna alina okusoma ebintu ebirala bizibuwala kubanga ono ayagala omukozi wa nnaku 5 mu wiiki omumuwamu ennaku 2 what happens to these 3 meaning agenda kwesanga afunyeyo oli akola 3 days lwakuba nti ekirungi ono taba wakusasa anti kugamba evali eri wano nti tuli mu crisis companies teziri bulungi tezirina ssente nze nkuwadde omukozi togenda kumusasula kyolina omusasula musasula experience kyekyokka kyenkusaba kakati gwe cut your cost get this employee
gwe kyolina omukola mu training naye afune mubambi nti bw'amaliriza ajja kuba alina experience. Kale nekirala kye tusaba nga gavumenti we yandituyambidde wano nti companies zino ezikkiriza okutwala abayizi emyaka gino 3 nazo twandibadde tufuna subsidy mu mbeera y'emisolo gye tukola ki incentives gye tuzikenderezaako emisolo. Bw'oziwa ekintu bwe kityo nazo zikola ki zibeera attracted to help to take in abayizi abasinga obungi okubanga okusobola okufuna experience. Naye olwaleero singa tetuwa baana bayizi hands-on experience ne tubafuula textbook experts, classroom experts, tetulina gye tutwala nsi eno. Era Mukama atuyambe buyambe tutandika okukyusa. Tulina programs zetuyita work integrated learning. That's a program gye tukozesa ku Victoria University nti osobola okusoma theory woye naye twagala okoleera kuba twagala ofuna experience. Tujja kutuuza mu class ennaku ezi naye tukwagala n'ennaku 2 okole ki ozimale ng'okola omulimu mu real world mu nsi eya bulijjo kubanga bino by'osoma 9 mu 8 ku buli 10 togenda bikozesa mu bulamu obwa bulijjo naye biri by'oyigira wali ku mulimu olunaku ezebbiri okumala emyaka 3 by'ogenda okwetaaga obulamu bwo bwonna. So mwensuringa mutya nti kino kye tukola omwana akigoberera eri atuukayo? Kati omusomesa bwe tukyusiza emirimu gy'omusomesa bwe tugikyusiza nti omulimu gwo is to coordinate these students nti ennaku ziri 2 tambula oba olina abayizi bwe bati kubira basupervisor bakoze bati bamwana ali ati akola bwati nti assessment eri tugende bwe mubanga muassessinga muyizi ono mukolagane ne supervisor we nti bwe wamuwa tasks bweziti yakolako meka then you can score according to that nodda ku mulala. Olwo ne bali nabo bawadde emirimu emirala oba oliawo kibeewala. Naye afuna omukozi wa bwereere. How about if we look at it this way? Universities zino oba institutions zino ate zeziteekawo that environment nti you have journalism for example nemuteekawo TV station, radio station, singa okola ebintu mulina olupapula, you have a magazine abaana bo bennyini aba university ebyo bakolamu. Naye kakati bw'oba olina university y'abaana mulinawo carpentry mubasomeseza ebintu ebyo. Kati singa olina university y'abaana 200 ogenda creating a companies meka kyekyo ekintu ekizibu nti naye ate bw'okolera mu field eriwo era abayizi bano mwe bagenda okukola yeyo real experience gye beetaaga mu field yennyini bwe banagraduating banalaga kwega tewaliwo kipya abadde akola muli nti bw'aba abadde ajja wano ku NTV kibadde kimanyiddwa nti already ali mu media house NTV nti niwe banamubuuza ewalala wonna nti olina experience weri ya researcher niwebagaba namala emyaka 3 nankola ku NTV as a researcher period. Ekyo kimanyikiddwa naye olwaleero omuyizi waayo tasobola kukyogera kubanga takiyina experience nga akola ki ng'atambulamu ng'oyavaawo ogenda okumaliriza nti abayizi 10,000 abamaliriza university bambi 10,000 bakoze ki be basobodde okufuna emirimu ku baana bali engeri gye twabayigiriza tetwabayigiriza kusobola nakweteekerawo ki mirimu gyabwe naye bano singa obawo experience batuuka ekiseera ne bagamba omanyi kweno experience yange gye nnyina because they learn by doing. Mukukola ekintu ekyo buli lunaku mu bulamu bwa bulijjo woberera otandika okubeera innovative ogenda okumaliriza nga I think sikyayagala guno omulimu ngenda kukola kintu bwe kiti kubanga olina experience. Naye kakati kye tukola olwaleero tugamba abayizi nti omanyi nti tukututte mu university naye kye tukusaba omusomesa akugamba nze nkuwadde ebintu bwe biti semester bweggwako binzirize nkuwa 10 ku 10 naye bw'otanziriza byennyini bye nakuwa nyinza okuwa 7 owulira ne bitambula bwe bityo. For us education is about now results and examinations and results. It's not about experience and problem solving. Ffe kye tugamba nti somesa omuyizi afune experience asobole okugonjoola ebizibu mu community mwava eyo ekizibu ekyo kyagonjoola nti singa ensi Uganda ejjudde ebizibu ebyenjawulo ng'ensi endala zonna singa buli omu mu kusoma kwe atunula n'alaba ekizibu kimu n'akinoonyeza solution twandete tulina abantu banoonya mirimu kale eyo education gye twetaaga naye ne education y'okutuuza abayizi mu kibiina emyaka 3
nobagamba nti bannange tubasomeseza mugende era don't disappoint us. Kati kyekizibu kye tulina mu nsi za Africa nti tetusobola kwawula wakati wa education ne academic ne schooling nti kwe kuwulira nti muganga yagenda n'asoma senior 6 n'agenda n'afuna bachelor's degree n'addayo n'afuna masters n'ayongera masters endala era bwe yakyusa n'addamu n'akola masters eyokusatu n'agenda n'akola PhD agenda okumaliriza nga muganda wange empapula z'alina ne bwazeebakako teyeetaaga mufaliso. Naye bw'omubuuza what problem have you solved in society? Zero. That is not education. That is schooling. Naye education is to use amagezi gonna g'ofunye to solve a problem in society. Nti omuntu yenna asobola okulaba ekizibu n'akinogera eddagala, that person is educated. Kati ye engeri gye tulina okuyigiriza ne bw'aba nga teyalinnyako mu ssomero. Kyova olaba era kyenkugambye era ofunanga omukisa simanyiza okuba nga wakasoma akatabo bakayita why A students work for C students and B students work for government. Kitegeera nti abali ba academic giants bakolera ba C student bali ate abatafangayo ye yagamba bino kangende nkola ebyange era bagenda okumaliza nti ono ye yafaayo to do things hands on in real life. Agenda okumaliriza nga omumaliriza emyaka 3 ng'ono alina company nga jangu omu kubanga naye waliwo ebintu byatasobola bulungi yeetaaga mugezi ajja akole ki amuyamba okukola ebintu bwe biti. So kati yembeera gye tulimu nti tulina okukyusa ebyenjigiriza ne biva mu mbeera ey'okugamba nti ojja kusoma emyaka 3 omalirize nga tolina experience, ensi yeetaaga obeere ng'olina experience ate nga togiyina. Tubitwala as part of growing up nti omwana akula n'ayingira essomero kimukakatako ayingira essomero anti kyekyo n'omuzadde kimukakatako noonya fees anti kati kyekyekizibu ki gwe noonya fees zisasule kati amala atikkirwe. Nyinza okukubulira abazadde abazze bambi nga as a vice chancellor abazze okundaba nga bakaaba olw'abaana baabwe abaana biganye. Naye nga bambi ensonga eri nti omuzadde yalemererwa okutegeera omwana we yaani. Nti omuzadde ye bambi olw'okuba yakulira mu mbeera nga baneiba waliwo omwana omu yakola medicine n'abeera dokita, omulala n'akola law n'afuuka lawyer, n'omwana we ayagala mugano olina okubeera nga Jessica. Olaba Jessica bwe yafuuka omusawo, naye omwana ono she's not wired to become a doctor. She's wired to become an engineer. Tumuforcinga kubeera doctor. Understand, mutegeere. Naye bw'omala omutegeera muyambe. Kati ate bw'omala omutegeera kitegeeza nti gwe ogenda okubeera activist we, gwe ogenda okubeera advocate we ne ku ssomero. Obagenda naye bannange ebintu bye musomesa omwana wange bino bwe biti ne bwe biti birungi tetubigaana, naye omwana wange kino kyayagala okukola ki? Okubeera kyasobola. Kakale ate bw'oyamba omwana n'asoma ekintu kye yeewulira tomusindikiriza nnyo. Obanga agala kuseereza ligenda wa? Mugga. Bimwanguyira nti n'ekizibu kyasisinkanye kimwanguyira okukinogera eddagala mu bwangu because that is the life he's living. That's how she feels. Bwe muyambe buyambi asobole okutuukiriza ekirooto kye. Oh, wow. Bino bili achievable here and how long do you think it's going to take us? Ensi endala zembadde mutwenga ezakulakulana nga Canada, German, Finland, Sweden, Australia. Work integrated learning, bino byenjogerako experiential learning, bimplementize kitinwe kumala emyaka 4. Neffe education system yaabwe gye baatulekera abazungu bano ffe tulemeddeko tugamba yekola ki? Yekola. Naye ebintu byakyuka dda ate bwe tutabikyusa mu bwangu ekiseera kijja kutuuka tolaba wano we tuli mu studio nga studio tekyetaaga mukozi. Yeetaaga gwe host atuula wano ebisigadde byokka robots, artificial intelligence, machine learning nga has solved every problem. Era waliwo ngamba abantu nti
mu myaka nga 2030 emirimu gye tulaba olwaleero 50% tuyinza obutaddamu kugirabako. Tukaaba nti tegiriiwo. It is going to be worse. It's going to be worse. 50% tuyinza okuba nga tukola ki tubutaddamu kugirabako. Kali waliwo osaasira abantu osendika omwana agenda asome accounting, agenda asome business administration, agenda asome ebintu ebyenjawulo, analysis. My friend, technology aliwo olwaleero. Ali unstoppable. Very unstoppable. Ate tekigenda kulekeraawo, byeyongera bweyongezi. Kakati bwe tuteese babbiri ne tukyusa engeri gye tuyigirizaamu Uganda's human capital, ne tuinvestinga, ne tuteeka ensimbi mu technology, internet, okubanga buli mwana naali mu kyalo wawona waali asobola okufuna internet, okusobola okwaccessinga knowledge yonna gy'asobola okugijja. So nti omwana ne waba tayise mu kibiina kino ekya bulijjo, they can go on the internet and teach themselves. Kituufu, buuza abantu bameka. Olwaleero kankuwa ekyokulabira. So that goes back to us the parents. Us. Tulina okuba abasomesa actually n'okusinga abasomesa. We have the best interests. The biggest stakeholders. Mu baana baffe than that teacher, because that teacher has over 1,000 students to take care of. Abasomesa tagenda kudda waffe ku mwana wo mu buli kimu. Abasomesa tuli bantu kujja musomesa okusinziira ku curriculum gy'alina and go back because he also has his own. Weebaleni, abasomesa tuli bantu balungi. Ninaffe tulina abaana baffe osobola otwesiga era tujja kugezaako, naye Farida ajja kunneesiga, Betty anneesige, David anneesige, nange nyinayo n'abaki n'abaana. Kati kyenja okukola okimanyi nti nze nyina curriculum, National Council for Higher Education yajja approvinga era gye ngenda okukola ki okuyisaamu. Ate neetaaga ogoberera ebintu byonna nze ng'omusomesa bye nkuwadde, bw'otabimpa byonna tojja kufuna 10 ku 10. Bw'ompaako 3 ku 10 nja kuwa 3 ku 10. Naye njagala nkukakase Munnayuganda atulaba nti 98 ku buli 10 omuyizi wa leero byasoma ebintu ebyo tagenda bikozesa mu bulamu obwa bulijjo. Naye ate ebintu byayize mu bulamu ng'abadde mu bantu ne bayomba, ne bakola nga ttiimu, ne batuula, ne badisikasinga, ne bakkaanya, olumu ne batakkaanya, ate ne baddamu era ne bafuna omutabaganya n'abatabaganya, ne bakola reports n'aziwandiika n'aziwaayo nga nfu, ne baddamu ne babimutereereza, n'ayiga mu mbeera eyo. By'ebintu byagenda okwetaaga mu bulamu obwa bulijjo. Bw'ebanga yunivasite tosobola kumuwa mbeera eyo, omwana oyo byasoma tebigenda muyamba nnyo. Tukoze tutya era mwe mugenda okukubiriza bekikwatako? Kituufu. Are they responsive? Kituufu. Ndi musanyufu nti gye buvuddeko emabega nalaba Ministry of Education nga erina proposal the new curriculum ya O-level. The new curriculum ya O-level. Nate kyewunyisa twagirwanyisa nnyo. Anti kankubuulire. Because we are stuck to that old mentality. Fumanyi kye tuliko kiri nti tuli stuck nti omwezi wange alina ogenda mu primary 7 n'afuna buna. Naye Farida obuna abo wafuna buli luddawa. Ojjukira gundi ewo wagiteeka. Nje eri mama yagitereka. Naye erina omugaso olwaleero. Waliwo obikozesa ebintu ebyo byewasoma. Yanyambako ogenda mu senior. N'ogenda mu senior 4. Jjukira ebintu byonna byewasoma O-level. N'olwaleero ebintu by'okola. Byewasoma HSC, university, ogenda okumaliriza mu butuufu. Solving every problem that surrounds ebizibu ebiba bikwetoolodde, byetoolodde buli muntu, ebinneetoolodde, nti teweetaaga bintu biri byewasoma. Nti oyinza okuddamu n'ogugolinga olabe ekintu n'ogenda ku internet ogugolinga olaba ekintu kino bakigonjoola batya. So tulina okukyusa engeri gye tuyigirizaamu, engeri gye tuwa abayizi n'engeri gye tubayigirizaamu mu mbeera nti bye basoma 80 ku 10 bibeere practical, 20 ku 10 bibeere theoretical, kubanga theory basobola omwesomera, basobola omunoonya, naye waliwo ekintu kye sitasobola kusomesa muyizi is experience. Okitegeera? Okay.
So Yes. yes. How you came back to head a university here. We have quite a number. Makerere being the #1 ranking. In Africa, it's somewhere close. So with all the experience and all the advocacy you want to push, Orion Rosa, you would have gone for Makerere, wanting it down because it's bigger and create a bigger impact. So nsobola okugamba nti kyali kya mukisa nti abantuukirira balina private university. Ate private university kirungi nti wabeeramu less bureaucracy. Kitegeeza nti bw'oba olina change gy'oyagala okuleeta eyanguwa. So don't be surprised nti mu myaka nga 3-5 Victoria University is maybe ahead of every university technologically. Kanyinza okuwa ekyokulabirako nti olwaleero tulina the best learning management system in the country. Look around in every university. Tunula buuza ku university zonna. This struggling with the learning management system. Learning management system. Otegeeza ki? Kyentegeeza nti abaana bwe baba batudde waka tugambe ku muggalo lockdown basobola okusoma ng'ate tebazze ku university. Ku Victoria University tugamba yes osobola okusoma n'okola n'ebibuuzo n'ogenda mu maaso. Toyina kutuula waka, toyina kulemwa kutuula bibuuzo olw'okuba university yaggaddewo. Ye enzigi nzigale naye university ekola. Why? Kubanga tulina system state of the art gy'osobola okugeraageranya ne university ezaakulaakulana ezimaze mu business eno oba ezimaze mu field eno okumala emyaka tugambe 9-8. Nyinza n'okuwa ekyokulabirako. Waliwo university emu in UK that basalawo tutuukirira tubakkirize banavigatinge mu system yaffe balabe engeri gye basobola okuyiga okukola okudevelopinga system yaffe. Nakati tulina university mu Bungereza ejja esaba okusobola okuyigira ku system yaffe. Okitegeera? So kyenkulaga nti ekintu ekyo kikwanguyira to implement in a smaller university, in a private university, than a public institution where there is a lot of bureaucracy. Okay. Yes. So, about your family, they were in. That's your wife. Mchala wange. Where wamufuna side eri kumulirano. Kituufu. Okay. How many kids you have? Nina abaana bange 8. Abasajja baano tebabalirwa nzaala. Kituufu. Nze mbabala be bange kyekyobugagga kyenyina ku nsi kuno. Wakoze nga mami okumanya your mother is an inspiration to you. Yazaala abantu 8. Okitegedde. Okay. Yes, naye nenjala musingako naye natuuka nekola. Okyali muto. At 45. Yeah, nagamba manyi yes naye manyi bw'otuuka ku myaka 5 bw'otandika okuzaala abaana owezadde bazzukulu. Oba tokyalina baana maanyi gadduka nabo kati baba bafuuse bazzukulu kati jjajja. Kati nasalawo kankomaawo. Okay. So bino ebyakutuuseeko recently, how did your family take it? Ekyomukisa tebaakoze eki abaana abato twasalawo ne tutabagamba. Mama waabwe yabagamba abato ennyo yabagamba nti dadi taliiwo alina byagenzeemu ebyokukola. Basangibwa bajja wano nga okundaba nga 4 ogw'omunaana. So abato omulenzi w'emyaka 10 naye yali mugezi ng'agezaako connectinga naye bambi ne bigaana. Ye yali amanyi nti nagenze ku mulimo naye era nja kudda. Tebakozesa internet? Nkakasa bakozesa. Nkakasa ndowooza interest zaabwe zibeera games, zibeera kusoma bitabo, katuuni, bintu bwe bityo. Naye muwala wange omu ali ku university kati ye twamugamba amazima. One of the reasons nga bakutte was overstay in the country. Baali bategeeza okay nti tolaba nti okay ndi muna Uganda eyagenda
Canada nenfuna obutuuze obulala nti kati kitegeeza bwe nzija wano nandibadde nga neeyanjula ku immigration nenkola kakati nze nali manyi nti ndi Munnayuganda nina endagamuntu nga actually kankuwa ekyokulabirako naawe ina mikwano gyo bangi tugambe oyinza okuba olina mikwano gyo abava mu America abava mu Bungereza abava luddawa nga naye Bannayuganda ate nga balina obutuuze bw'ezo ensi mwe bakola ki mwe bava nyina nga 23 abava e Canada naye teri muntu yababuuzizza nti waayi bwe biti ne bwe biti oba tebabalinamu interest kyo tekyakoma ku overstay it went on to espionage anti kyekyo kati tulina ekizibu nti bw'obeera ng'olina roots mu Rwanda oli Munnayuganda Omunyarwanda ne politics waffe ali mu kutambula abeerawo nti ffe kirabika tulina ekitundutundu ky'abantu mu gavumenti ndowooza abatandise okiraba nti abatandise okwekwasa omuntu yenna alina roots ku ensi eri tubalina bangi okitegeera bangi naddala oli ayinza okwebuuza why Dr. Lawrence we have Frank Gashumba for example bwemu advocating for the bavandimwe status tetulina mulabe bamukwata mpozi nga yaddako tumunaituma kubanga nyinza okugamba nti ne bwe baba bankutte ebintu ebisinga by'owulira bye bakubuuza bakuga Frank omumanyi nti gundi omumanyi nti bonna ogenda okulaba bonna bye bakubuuza bonna basajja Banyarwanda owulira n'ogamba waayi ate kino kintu ky'Abanyarwanda oba naye nze kyeŋŋamba bannange nti ne bwe kiba nga tetugaanye mulimu abantu abamenyi b'amateeka naye abo abantu abamenyi b'amateeka bakwatibwe ate era bavunaanibwe teri muntu aliwo. So are you going to court baku someone in you'll be byagwera nze byange byaggweeraawo. Okay doctors oyagala kutumira in just 1 second ani yanziza munange ntumira maama wange mukyala Kayonga aliyeseeta mugwafu bannange maama nkutumidde era nga bwe nkugamba bulijjo sandisobodde kubeera kyendi singa siggwe mukyala wange naye kyendi alaba NTV naye mutumidde ne bakozi bannange ku Victoria University n'abazadde abatuwa abayizi ku Victoria University. Nafe abayizi abakkiriza okujja okusomerayo. Amen. All right, thank you so much for this week. We'll see you again next week inshallah. Have a beautiful weekend. Akume.